Amanya ndobozi bamtemisa SMX representing straight out SMX media. Kale Sheila Gashumba mumuli awo mwenu n'emimwa ne Rikimani. Ffe tuli eno tuboogerako kumbe naffe tuba tubyagala naye munnange. Kale Sheila Gashumba ne Rikimani. Kale kamera zonna zibatunuulidde mwe muli mu kwenuuna mimwa we mwenuuna. Abantu bonna babatunuulidde mwe muli mu public muli mu kwenuuna mimwa abamu bakiyita kwekuba mimwa naye kale tubalaba naffe ebintu ebyo tubyagala si mu bubi naye songa nyingi nnyo naye naffe tubyagala. Kati eno mu Uganda tukirabanga okukola amawulire agugaba amawulire Sheila Gashumba anoonye Rikimani kale naffe tubyagala naye kale Sheila Gashumba Sheila Gashumba ne Rikimani relationship yabwe yatandika immediately naye nze nsuubira n'okusuubira mbu either Rikimani ayinza okubeera nga yaliwo between the breakup ya Sheila Gashumba ne God's Plan kubanga teyajja after immediately that means waliwo relationship already yaliwo nga Rikimani wali mu kifaananyi ne God's Plan nga wali kyaka Sheila Gashumba eno byali nga tebitambula bulungi ng'oluusi yeegenderayo wa Rikimani kubanga tewayitawo na weeks bbiri wadde ennaku ne week teyawera nga tugenda okulaba nga Sheila Gashumba yanverinzeewo Rikimani naye batandika mpolampola batambuliza bonna abamu bagamba nedda naawe abo bayimbi jasi bali mukwa naye kati munange ebituuse batandise n'okwerira emimwa wazo tebakiyita batandise n'okwenywegera mu lujjudde munanga kamera zibalaba nanti omanyi ow'ekike owakake bagamba batya Abaganda mbu owakake simanya wali enkoko amagumba asuula mu mulyango ow'ekitali kibbe actually ow'ekitali kibbe wali amagumba asuula mu mulyango kati ne Sheila Gashumba asazeewo alire eddala ye mu lwatu teriyo amuvuganya teriyo agamba ku Rikimani teriyo agamba ku Sheila Gashumba bali mu nsi yaabwe so byonna ebinaavaamu abagamba it will end in tears talina problem nakyo alinga bad black either it will end in tears kasaba n'abo banyumiriddwako naye Sheila Gashumba kale sigadde nkolima kubanga naffe ebyo ebintu tubyagala naye munnange kale naffe tuba twagala naye kale amanye eddoboozi sigadde mu SMX obeera yagadde story yange gye nkoze kankusaba bambi subscribing like nga to commenting on SMX media tojja kubeera ngu missing updates nga zino SMX I sign out.